Tash is not with me, Murade, but we shall be linking up with her. That incredible, beautiful. She's the most beautiful lady in Uganda today on TV. Kakazi kamanyi naye chanaku nyo chinuma bulu esitaba naye chinumira ddala, but we shall be engaging with her probably tomorrow. Think tujja batukwatagana naye kale ekindeeta kuba amawulire aga trendinze mu show business, so I'm here to give you that. Let me start n'emboozi ya King Saha. King Saha yavayo n'agamba agenda kwesimba ku bwa president wa Uma ebaddeko n'omukulembeze gwe bayita Sindi naye abadde interim president, abadde wa kiseera. Remember yaliko Sophie Gombya ye yali omutongole legitimate leader. Sophie Gombya nebimutama oba n'agenda okukola ebirala n'alekawo Waiki Benda as an interim president. Waiki Benda naye ababikozeeko bwatyo abitambuza naye nebimutama nga bamwogeredde bamukoze biki ate alina n'ebyokukola. So Sindi n'akwata enkasi naye abadde interim president ow'ekiseera. Munnange nno time eyo gye bawa president ow'ekiseera eweddeko nga katulina okulonda bakulembeze ab'enkalakkalira. So basaba applications, bakulembeze bangi nnyo abajja. Mulimu King Saha, mulimu Cinderella Sanyu yakomyewo nawa naye nti ayagala kutwala bukulembeze buno. Then the last surprise yabadde Maurice Kirya banyinya bamusembye nti bannayo twetakayo omuntu ayogera ku luzungu ali Maurice Kirya najja era naye yazza okwesimbawo. Now one of the protocol to stand as the president of Uma olina okubeera ne signatures at least 10 ez'abayimbi abakkiririza mu ndongo ya Uganda nga bakusemba nga bweri enkolagana n'aba president bakikola. So over 100 signatures are required of you. So bw'obadde oyagala kulembera abayimbi bakukkiririzaamu. So bw'obanga bakukkiririzaamu kikakase genda funa signatures 10 ozireete. Saha wiki yonna abadde atembeya bw'anoonya spice down owaye kakisikufuga bw'akkiriza n'asayininga gundi lwaki sibeera president wo n'asayininga. Era olunaku lwaleero signature esembyeyo ebadde ya ghetto president his excellence Bobi Wine naye n'agamba mu byalo King Saha mukowa Salimu Sale nkuwadde signature yino, which that is another story for another day. Mukowa Salimu Sale yagenda okubeera Uma. That is a story for another day. Anyhow, olunaku lwaleero olumaze signature. It's been partying and happiness everywhere. So omukulu ono abadde ku National Theatre. Oh my God, it was crazy. People were excited. Artists, chetuyita believability. Abayimbi, they are so believing in this guy. What is the energy behind him? Byonna byogedde. Katubalage embeera bwe badde ku National Theatre nga Saha atwalayo signature ye official okulaga nti signature 10 aziwezezza era kati legitimately he's meant to stand for the presidential post of Uma Uganda Music Association. Katwage embeera bwe badde, we get back. Let me express my deepest gratitude. For the privilege of addressing you all in every capacity. We've come to open up a new chapter. Even the Masoga Mwenga Uma president. Even the Masoga Mwengu Yimilde Masoga Mwengu Kolagana. Tugenda kulwanirira amateeka gaffe bw'abayimbi. Tugenda kakasanti okuyimbwa kutwalibwanga bizinesi n'olaba emirimu emirala. Tugenda kulwanirira ekitiibwa ky'omuyimbi. Era omwana wa ghetto yenna aleero ng'oyimba funa kaadi ya Uma ogenda kugumira. Ogenda kugumira mugamba president bandidde naye badde nina ki? Badde nina kaadi.
Nsanyusa okubalaba ebirala ndabibagamba ku Lwokuna press conference. Bale mwe bale kujja ndowooza ebirala gaye tugenda byogera mu press conference naye ng'emikono 2,000 gye tuse nagyo wano 2,000 gye gisookerwako kati buli ajja mu kalulu gyamu ng'oliredde ojja oyambadde pampa katuweemu omuyaga kuba twatumadde abalamu ne bataleeta kintu katutume omuyaga kale kibalume singa okutuyiga nkolagana abayimbi tetulina bwe twesanga ne twegatta ono ye muyimbi amanyi bebekulu ankupate bebekulu amanyi nnyimba tamanyi muyimbi ono ye muyimbi amanyi buli muyimbi okuva ku olyani likodi era butida mpaka ku bebekulu bonna abayitamu mwana nga bonna bakyalibe ate omusajja akoze ebintu bye nga mwana muto talina gyagenda kuddukana ono biggest rapper okitegeera kati tuleeze omusajja alina obwesigwa omusajja mulasika ate musiraamu waliyo kirabyeko naye ate gwe wasiddewo omukulembeze bwalwapa omanyi ono munene asinga hip hop ono ndi munene okuzinga hip hop wa Uganda tulonze King Saha kuba yasobola tulonze King Saha kuba yayina obusobozi bonna tulonze King Saha ng'afaanana nze ng'afaanana buli muyimbi tulonze King Saha ng'atufaanana tulonze King Saha nga enjala gye tulina agimanyi bwe twogera ku muyimbi upcoming King Saha yabairako upcoming bwe twogera ku rising star King Saha yabairako rising star bwe twogera ku new generation King Saha yalabaddewo ku new generation up to this generation bwe twogera ku bayimbi abaakabi we are talking about King Saha yekyali nange bwe nasooka okulaba ng'akuba cricket ovo ng'akuba freedom city kwegamba King Saha ayina obubonero bonna obw'omuyimbi okubeera president ekirala obukulembeze buva wa Katonda simanyi na Allah subhanahu wa ta'ala mu kisibo kino gye yatugemulidde Mansuru ama Allah akuwa amaanyi eyakulese mu bukulu ogenda kukawangula kuba I see the industry has been dormant for years tetugenda kukkiririza mu muntu yenna tuwerekera King Saha ye president tetugenda kuwuliriza bebekulu tetugenda kuwuliriza n'abawagizi bali eyo mbagamba bakama baffe tugenda bawuliriza wamma ne tetugenda kuwuliriza bebekulu industry ebadde yagwa emyaka 8 by the way today I'm celebrating the independence of the Ugandan music industry bebekulu temumunyumya afazali munyumya ku Sindi agenda okuvaako temunyumya ku bebekulu temunyumya ku bebekulu yali yasimbyewo kuki ye lwaki munyumya munyumye kati agenda kuwulira kye bayita small size Okay, there you go. Kabako mpozi mu Superstars Association yali yesimbyewo nga finance. But first of all, I'm liking the energy. One, Ugandan artists. Ekizibu kye mubadde nakyo is okwefiiringa on matters that concern you. Anogamba nze ebyo sijja bikola. Ebyo sijja bikola. Bebamanyi. Oshaka that attitude. So attitude eyo mugikola bo abagamba nze nja kubikola ne bajja kati bo ne bateguliramu ebyabwe. But I'm liking the collective voice. The Roma Denazis as John, the story we shall show you later on. Nangamba mwana. I think for the first time the industry has a voice. Ebya uma ebya guru byonna bibaddewo, but there is a reflection. Bierese, it has changed our perspective about how we should think about what we do. It has changed our thinking. Ne ambition something like that. So this is opportunity. I like that. Now